Sentamu Robert Bobi Wine President w'eggwanga lino mu kaseera nga tukyali mu nteekateeka zaffe ez'okusinkana abantu baffe, ez'okusinkana mikwano gyaffe, ez'okusinkana bamaama baffe, ez'okusinkana abantu baffe abalungi abaagala enkyukakyuka, abantu baffe abeewaayo okulaba nga Uganda eneetambula, Uganda ng'egenda mu maaso, Uganda ng'ekulemberwa omuntu omutuufu. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Elected President of Uganda, ye enteekateeka asazeewo gikola mu Labadaba style, era baganda baffe ab'Emityana be balidde empanga be batandise n'omugendo guno ogwa Labadaba style. Bwe wawa omukulu Fred Enanga yali ayogera ng'alowooza nti munnange tugenda bivaako, tetugenda bibaako, mbu tugenda birekaawo, mbwe era bo baawangudde. Nyogera okumujjukiza n'okumutegeeza nti ate pulezidenti ennaku zino ebintu abikola Labadaba style. Poliisi yasazeewo okulemesa Kyagulanyi Sentamu okuddamu okutambula, mbu akola accident akola ki, n'agamba kasooka atambulemu naye ng'akikoze mu Labadaba style, tulabe embeera bw'egenda okutambula. Era bw'atyo Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine His Excellency bwe yatambudde, n'atambulira ddala bulungi okulaba nga tutuukira ddala we tulina okutuuka, era pulezidenti waffe omulungi omulonde w'Abannayuganda era atunudde okulaba nga Uganda yaffe etambula atuusiidde ddala bulungi. Tweyanza nnyo pulezidenti w'abantu, tweyanza nnyo mukama waffe, tweyanza nnyo mukwano gwaffe, tukwebaza nnyo olw'okubeerawo ku lw'Abannayuganda n'olw'okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda etambula ng'ate egenda mu maaso. Tuli basiimu nnyo mukama waffe, tukusaba tutambule bwe tuti, agali awamu ge galuma ennyama. Bannamityana nammwe mwebale kujja kwaniriza pulezidenti waffe mu kitiibwa ekingi ate era mu ssanyu, mwebale kuswaza balabe. Manyi ffe tulina abalabe buli wamu, waliwo abalabe ab'enjawulo, naye mmwe mutulagidde ddala nti kyetukola kyamaanyi era mukiwadde amaanyi ate era mukiwadde vibe. So kale tuli basiimu nnyo era temujjanga okwo, twongera obategeeza nti tukyalina olugendo lw'amaanyi olw'okutambula okulaba nga tutereeza eggwanga nga buli kimu kitambulira ddala nga bwe twakibala ate era nga bwe twakisuubira. Abaliwo okutumalamu amaanyi, abaliwo okutulowooza nti tetusobola, tubalage nti tebalina kibagamba. Omuzindaalo gw'omunnansi bwe buvumu bwaffe. Bwe tutya ne twetiririra okukozesa ebigambo kubanga twakkiriza nti tetugenda kukwata mmundu. Si mu kutya, naye wakati mu bukulembeze okulowooza nti emmundu eno ekwatiddwa ebbanga lyonna 1971, in fact from 1966 Kabaka crisis. Abantu boogera Kabaka crisis batandikira wala, naye tutandikira mu nkaaga mukaaga. Ne bojja of course mu 1500 mu time ya Kabaka Mwanga namwo ojja namwo n'oyogera ku ntalo ezo ezaaliwo. Ekinyusi ky'obuvunaanyizibwa bw'okwogerera ensonga ze tuyimiriddeko nti kijja kuba kya byafaayo ng'ensi eno yeeyagaza buli omu. Eyalaba n'ataalaba. Kati gwe alaba lemezaako okulaba kwo, tobeera towubisibwa bali mu nzikiza, kuba oluusi nabo baba n'amaanyi abali mu nzikiza. Oli ali mu nzikiza asobola okugakayo ngo nti awo tosobola kusalawo, wazannyako kano tosala wano, sala wano, kabuuka omubone, buuka wano nkwasayiga, ate oli n'abuukawo n'atamwasayiga noga nti ate kakati yali akoba ki. Na amaaso yongera okutunula ng'otunulidde obuvunaanyizibwa bwe weetisse obw'okulaba nti abalijja abali batebalaba bali, kubanga kyetukolerera tekirina isolation. For example, amalwaliro amalungi ennaku zino ngende Mulago, naye ndaba abantu ng'abasawo bakola kyonna ekisoboka, human resource capital, naye nga obuzito bwe beetisse nabo bawaddawaddako buwaziwazi. Kakati singa ojja ne mukyusa obuyinza ne mugamba nti kali
obulwadde buno obw'amaanyi Munnayuganda owa wansi ayambiddwa atya ne tulwana ffenna twandibadde tulina obulamu bwe twasa naye ekyo olina kuba na galubindi ngazi okumanya nti buli omu alifuna obwetaavu obugenda mu ddwaliro. So njagala okwebaza mwe mwena abafudde puroguramu eno ey'amaanyi okulambulula bwe kutuusa ekitiibwa. Njagala okutumirako abantu abawuliza puroguramu eno nga mwe mutega ssaawa emu ababodaboda muzigeto mu byalo eyo yonna nabadde Masaka ekyo ndowooza onaabimbuuza naye puroguramu eno Kayongo y'amaanyi. Amazima tugogera ku mikutu mingi nnyo naye ate omukutu guno gulabika ensekkiriza nti bwe guvaako amazima era siritirira bibuuzo byo gwekola kimu fefeta bawananchi wanataka uliza nini kwa madaraka ya His Excellency Rais Kyagulanyi Robert Sentamu. Twava wano wali oli mugonvu mu wateredde Waiswa. Nakugamba nti nali ku kiiso. Wali uli ku kiiso. wetuli tusamba naye nali mu Kamoli nga nengira ekiri e Masaka ngamba ekiiso ate Masaka mwana tunadduka kilomita awo baba n'ebyandibadde byetaaga ebiiso bina olunja bigumira nali nja kubigumira kubanga one saagala bantu balowa nti tuli excited about those numbers. Yes. In fact nze ndi worried kubanga tetwa accessinze abantu mu bungi bwabwe abantu bakubwa ekiro abantu bateekebwamu ebyalo ebimu babalemesa babatayiza obutasobola kujja mu central point emu gye bali bagambye nti of course ekifo kyo kyajjula n'ekitundu ekyo kyonna nabadde njogera ne Kim XP ngamba nti numbers za Kavillage okulabibwa kw'ensonga eno kulayika kuyingidde miliyoni emu n'ekitundu e Masaka traffic mu nsonga eyo naye ng'ate kubanga mu digitization tetulina adaptation mu video viewership. Yes. Naddala abala bajja kuterawo kye baagala naye ng'ate ensonga y'e Masaka yayingidde abantu miliyoni 35 ezawano. Kubanga ya answerinze questions nyingi. One teya reflectinze maanyi ga Kyagulanyi mu Buganda. Ya reflectinze amaanyi ga Kyagulanyi mu time of when the party is in crisis. Yes. That has been manipulated by media n'ebirala. How can he manage a crisis? Baba bagicreatinze eri ensi eri formidable base ye gyali sure nti ayina nyonta kuki ekisika enyonta eri omulwanyi waabwe okumulabako kyobulaba nti abantu abo bewalabye oli takulimba babadde bajja kubanga ensonga za travel ziri clear. One okureaffirminga nti tetwapowa abadde nnyonnyola ensonga zino nga tannasimbula nti tubagamba gye tuli tetwakola ki tetwapowa. Ekyokubiri foreign policy ey'okusala enseke ezibadde zirikiriza obwannakyemalira tugikutte bukwaku era waliwo alizaati sinze gye muli nga sirina ki alizaati. Luli nabagamba nti ndi ku bya sanctions kati speaker ali ku mpingu n'ekyana kye bali ku mpingu. Ninawe njagala ontwale Alex Waiswa nga tukyali ku luguudo ku lugendo luno lw'e Masaka. Bwe mwali musimbula nga mwolekera Masaka temwali namu kutya kwonna nti muyinza okufuna obuzibu? Kubanga okutya kwaffe ng'ekibiina tekuba kufuna buzibu kubanga tusobola okwanganga obuzibu bwonna
bwe tuba tuteekeddwa okwaŋŋanga wamu ne Katonda waffe. Ate era ensonga gye tulimu yakwaŋŋanga buzibu, kubanga buzibu ki obusinga okulwanyisa Nakyemalira? Kyekyo twasalawo okwaŋŋanga ekizibu. Oba ntegeerekesa. So mu kwaŋŋanga ekizibu tolinza ate kusuubiramu museetwe. Naye tulina okuwaata obukulembeze. Ontegedde? Tulina okuwa obukulembeze wakati mu kwaŋŋanga ebizibu. Era njagala okwebaza obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform. Gwampuliriza okusobola omwagala w'abangi alindiddwa okuva ekavule, kubanga bayinza okumuvunaana okuŋŋaanya abantu abangi, naye omuntu bw'aba asimbula okuva eka abantu nga bamulindidde e Busega abakola atya? Nawo njagala ba expert batuwe ku magezi. Kuba mpulira ba analyst nga boogera ebintu biki oli asimbudde agambye nti ngenda Masaka, twatuuse Kalungu. Kalungu ampuliriza lwakuba nti kati Nakyemalira yagenda akutula eggwanga lyaffe, kati n'ekyalo n'akifuula district. Naye twatuuse Lukaya, abamanyi Lukaya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabaddewo ekibumbe kye baamukoledde ku ofiisi eya Honorable Katabaazi mu kitundu ekyo. Ekyewuunyisa yakoze statement egamba nti twanguwe, ensenene zikola ki? Zigenda. Ensenene ziwola. Manye ensenene ewooma eyo kya. Oli muli wa nsenene? Ate kati sizo newooma eyo kya. Naga twanguwe, ensenene zikola ki? Kyabadde kitegeeza nti we want to rush and deliver a message in Masaka for the people of Uganda. No matter the circumstances, whether kiki oba kiki, twabadde n'obuvunaanyizibwa okudelivaringa obubaka ku recreation wangu wa kutuuka. So ekyokwanganga obuzibu ekyo twakyambala kasita twakkiriza, kubanga kibiina kye kiri critically analyzed ng'ekibiina kya National Unity Platform. Njagala okimbulire kibiina ki mu byafaayo bya Uganda, kubanga abantu bagenda ne bagamba nti ane bali baabikola tetuganye, naye ono yali mu bikola kati yaliko. Totujjukize oli wa mabega. Ono wali ali ya taking a space akati akalire kaba kamaliriza. Naye tiimu ennungi teba ya muzannyo ogwo nti Usain Bolt adduka yekka. Era ogenda okwesanga nga alina line-up gy'akola ki, gy'azze nayo ezze ne paka webakawa asembayo naggusa mu nsi. Naye mu kununula Abayisirayiri, Moses akati yakawa Joshua. Naye nga Moses tewali ayinza gamba nti teyazannya paati ye. So tuleme kwemalamu maanyi olw'okubeerawo kwa ebiriwo leero, kubanga ate era bingi ebiriwo ebitabeerangawoko. Tewabangawo mu history y'okulwanyisa obwa Nakyemalira effort ate ng'erina results ezirabibwako mu foreign policy. Waisooka nzije katono tandikirawo.
ffe tujja byonna ne tuleeta ne tusosotola ne tujjulira bannayuganda. Yes. Masaka ndoza situina kye tuleseeyo. Masaka njagala kwebaza bannamasaka okuvaayo mu bungi wakati mu kutiisibwatiisibwa. Of course ffe tetubabuusabuusangako ate terwabadde lutabaalo lwakakasa muntu yenna. Kwabadde kutambuza bubaka ntukyaliyo tetwapowa. Ebitwogerwako ebyenjwanjwi nabyo tebibayigula ttama. Era bannamasaka ne bannayuganda ne bavaayo. Munnange bwekyolabanga ekyemasaka kyakutte Kampala, Wakiso, Jinja, Iganga, wonna wonna. Era nina essanyu okutegeeza nti twagala okwagala okwongera okukakasa bannayuganda nti ffe buli wemuvaayo mu bungi bwe mutyo wakati nga waliwo kaweefube atunafuya ffe be mwayazika obukulembeze bwammwe, naye ne muvaayo mu bungi ne mulaga nti tetuli mu era ya kuwubisibwa ebigambo bituyigudde ttama, tukyali ku mulamwa ogw'okulaba nti tuzimba obusobozi obuyamba Uganda okwenunula wakati mu kusaakaanya ne okwebaza Omukama Katonda eyasobola okutuwa omukulembeze alabira ewala amaze tukakasa nti alina obusobozi obuchattinga through the murky waters, drive us through the bumpy roads, the dusty, the treacherous train, naye naaba akyasobola okutukulembera mu revolutionary train nga bwe yayolesezza obukulembeze Julia Balamu mu lugendo lwaffe olw'okwogera ne bannayuganda nga tusinzire Masaka. Obubaka bwa president bwabadde bukulu nnyo kubanga yagambye nti abaana ba Buganda Mengo si ye mulabe wammwe. Omulabe wammwe ye nakyemalira agezaako n'okukozesa abantu abamu abandibadde nga bubonero obw'amazima n'aba nga ataabukozesa okwawulayawula ku nsonga z'abantu ba bulijjo. Era n'agamba nti n'abakulembeze b'Emmengo basaanidde bakimanye nti abaana ba Buganda sibe abalabe baabwe, naye ebyo bibakoleddwako, bibayisiddwamu okutulugunyizibwa, okuwambibwa, okuboolebwa, okuttibwa, okukwatibwa ne bavunaanibwa mu kooti z'amagye, okutwalibwa nga ebyenenya nga ate bantu. Bye bibaleetedde okuba nti ensonga bazitwala nga si za kusaaga nga naye ensonga za simba, era nga balina okuvaayo nga tebabongoota wadde okulaba nti banunula eggwanga. Era mu njogera yagambye nti abantu b'Emmengo balina okumanya nti abalabe baabwe be babasiimuula maapu ya Buganda ku maapu ya Uganda ne bagizaamu n'ekigambo Central Uganda. Kati nekyo ekintu omukulembeze kye yayogedde bwe yakyogedde namubuuziza nti His Excellency naye ensonga eno ovudde ku ki okuba nti ogikulembeza? Naga nti ensonga eyo ngazi, era yabadde ambulira nti ye ng'aludde mu kibuga kati alaba okukyusibwa kw'ekibuga. Nti gwe bwewegendereza nti awali oluguudo olulala olwaliko erinnya eddala kati ogenda okuddamu oyitawo nga bagamba nti abayitawo babiha. Nti abayitawo babiha kati noga nti bate babiha yakolaki? Awali ebibumbe n'amannya amalala ogenda otuukawo nga waliwo mannya malala. Awali ebitundu kati omugaga omu azimbawo abantu awali nga walina erinnya lyawo nti Mpererwe, nosanga nga kati bayitawo Kakamwesi. Kakati kitegeeza nti waliwo even the naming oba ntegeerekeka. Kati gwe bw'aba togenda kukwata mangu nsonga gy'abannyonnyola ojja kukoma ku ngulu, era ojja kugaana okutegeera lwaki bali abamuyimiriza okutambula bamuyimiriza kuba ensonga bwe bagitegeera bamanya nti ono alaba bali be batanalaba bye tuliko era ababuusa. Nawulidde nti ontegedde ntegedde
nawulidde nti poliisi enkuŋŋaana zino ezammwe yaziyimiriza. Tetunakifuna mu butongole, tukifuna mu ŋŋambo. Kubanga poliisi omulundi ogwasembayo bwe twagendera ku byayo ebyamawulire ate yabyegaana ne tuwandiikira ebbaluwa. Tujja kulinda ebbaluwa mu butongole. Olunaku lwaleero njogeddeko ne ssaabawandiisi w'ekibiina. Twogeraganya, in fact tubaddeko naye. Bwe nkyogera ekyo ate kiyinza okwewuunyisa omuntu. Eriyo obuyinza okuziba nga tetusobodde kwogeraganya olw'emirimu ne tasks ez'enjawulo. Kuba program za NUP tezigwa bugwi. Ziri planned ezisinga. Oba ontegeera kyekugambe, kuba eri abalowooza nti kakati Masaka bagenzeyo kuba balina ogenda era nawulidde n'abakyogera nedda. So tetunamanya poliisi naye twagala okusaasira abantu baffe abafudde wakati mu lugendo. Tulina bwe tumala okuyita Weemaya tufuna amawulire mu maasoko nti emabega wali waguddeyo akabenje ako nga bwe kagwawo katwaliramu abantu 3. Ebyembi ffe twali tumaze okugenda mu maaso. Kyova olaba nti lipoota eyasooka okuva ku poliisi yagamba nti yali avuga emmotoka eri eyannuwa yakola ki? Yadduka. Driver eyaviirako accident ey'akabenje kano. Reports ze tulina nazo ffe tetunaba kwagala kuba nti tulidinga the way kubanga ensonga eno erimu abaafa. Tumanyi nti poliisi yabakanye n'ogw'okunoonyereza era tulowooza nti drive oyo n'ennuwa tujja kubanga tusobola okukwasaganyiza awamu okumanya kavaawa. Abaana bano abatufuddeko oba abantu bano abatufuddeko bannayuganda bannaffe, kiri very very unfortunate okufiirwa abantu naddala mu nkola ya accident ku nguudo. Kituufu olunaku olwo twali ku luguudo lw'e Masaka naye ate si kituufu nti entambula ya president yaviirako akabenje. Tukyogeza Simba. Well, waayise wabaawo essanyu, wabeerawo abantu abamu okwerabira olunaku olumu ebizibu bye balina, naye tulowooza nti tujja kufuna lipooti ejjudde okuva eri poliisi okusinga ate okutwekwasa. Toyinza gamba nti olw'okubanga wabaddewo accident nti tugenda va ku nsonga eno nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutemudde Franka Senteza, nga tetwava ku nsonga eno nga mwe poliisi mutomedde era ne mutali Ritana Bukenya, mwerabidde Charles Mutyabule Mabira. Kyogamba mwe abapoliisi mwerabidde nti mu nkola ya accident era mwatemula Ziggy Wine gwe twazimka Emitoma. Mwe yafiira bagamba yafiira ku accident ku bypass. Ontegedde. So ebyo tumanyi nti nayo nkola yammwe era tubulaba twagala okumanya report kubanga omuntu abadde ajja mulaaleyo ng'ayina emmundu n'ayingira mulaale y'abantu enkuyanja nga bwe tubeera ng'ayina emmundu era atumiddwa nti bw'afuna omukisa atemule president. Ontegedde bulungi, kamera ne zimukwata n'atakubwa n'atakola ki, ne mugenda mu kuziika nga bamuteze ow'emmundu alwana kutuula mabega we. Oba ontegedde. Gavumenti z'abannakyemalira zikola ebintu bingi, tewaliiwo kibasuza nga tebeebase nga His Excellency omwagala w'abangi okutambula n'akuŋŋaanya bannayuganda ku nsonga y'obulyake, ku nsonga y'obumenyi bw'amateeka obw'abantu abaawamba eggwanga lino, ku nsonga y'okuba nti wano waliwo akakundi kamu akafutubadde ku nsawo y'abannansi ne kabanga ke kaganyulwamu kokka nti baali tebamanyi kubanga ne General Museveni yalowooza lwaki yagamba nti by 2016 yagamba 2016 nti 2021 nti by 2021 yali ajja kubanga amazezaawo kuba yali amaze n'okulaba nti n'abakulembeze abali formidable yali amaze okuba compromisinga era nga abasigaddewo nga bansa
nga batono nnyo ate bakuze mu myaka abamu yaba injury nga yabakosa mu bulamu bwabwe abamanyi obulamu basigaza butono kati ng'amanyi nti kati kajja kuba ne wa showing up young intelligent industrious compliant to the generational thinking and mentality, a superstar grown from the hustle, graced with a formidable and admirable family from beautiful wife, great children, great industry of work, result-oriented personality, formidable character, and then also a hardened person from the streets of the ghetto. Kakati Katonda namukuwa mu budde bwe buto buli critical ng'oli abadde amanyi nti amazeeyo namukuwa najjanga wonna wayagala okwogerera bamuwuliriza bannayuganda olwaleero akalulu akawedde by statistics kubanga nze nagamba nti mweno program ekyenjawulo buli kyetwogera tulina kibacking up by facts. Yes. Bakugamba nti Kyagulanyi Robert Sentamu bwe yayingira mu kwetaba mu by'obufuzi ng'amaze okwewandisa ekisooka bwe yeewandiisa nti agenda kubeera MP wa Kyaddondo akalulu abantu abagenda okwewandisa Kyaddondo nga yeewandisa nga tanagenda mu nomination beeyongera by 50%. Era akalulu ke kali the highest turnover mu bululu obubeera mu Kyaddondo nga yesimbye ku bubaka bwa parliament. Era ennyonta y'okumulonda Kyaddondo nze natuka e Busoga nga beebuuza ti naye Bobby tasobola kwesimba yeeyo. Fabamu okutandika nti nono omuntu aleka president nga oyingidde oli Jinja oli abuuza ti naye Jinja eno naffe ajja atukiikirireko. Kakati ne kigaziwa ng'abantu be boogera si ffe mubeereyo naga nti kakati naye mmwe ababeereyo e Kampala nze abasoga nti aye wajja abeeyo e Kampala tosobola akoba musaadde oyo w'emagere nti eno ife twenda n'oyo konze nti amwenda n'oyo nti ye twenda n'oyo kakati ffe era ffe nze okuwagira omwagala w'abantu Ngobi yali mu gye bayita UID reunion. Abantu bayogera bangi mwe mwali na Abedi Bwanika naye bw'amala okwogera muzindalo guno kubadde ku channel zano buli right bw'amala okwogera Abedi era mu nkola ye yajja agamba abajjukira nga already ye ensagi gabanye atandisoga nti ani atwala wa ani ngagamba Abedi mu lukuŋŋaana Jinja ngagamba ani atwala kino olwo batandisokayanira ebifo balabye nti ajja si wa bulijjo kati buli omu atandisoga nti nze njagala kino nze njagala kiri tuli Jinja. Kakati ekitabula abantu tutudde ng'evaayo abakulembeze Abedi Bwanika nga bagamba nti tugenda kutuula mu ka meeting tusalewo ani agenda okubeera presidential candidate. Wait a minute. Ng'abasoga bampita nga nkuba nti mwanayo biki bino byemulese eno tujja kubakubira muno migo nti kibana tujja bakubira muno migo ate Ngobi mwenda mutaku muntu nti aje yenda mu bintu byakumubuza oyo twasalawo ira wabatiibwa obwaini tubaisi ebyo timuleta na wano zingakwata muzinda ngamba gamba nti wano abantu bano bonna tezira kye baagala kirala baagala ekintu ekyo kimu. Bobi Wine taliko ebyombo atali mu ruumu nti ali mu ki endulu ng'ekwata tenti yonna ngegamba nti oyo Musoga waffe ayogeire era nga bantu okuva ku olwo nti ffe tukutumye ensonga ebirala byonna waaca bireke tukutumye tambula n'Engobi ffe tumwagala mu bwa pulezidenti Abasoga tukooye webale nnyo Waiswa bagiyita Pal FM 107 ate obwo obubaka bwali bungi nno butikke si bwa bulijjo kwa walimu ne ba elder okonye ku nsonga y'Ebusoga ne wabawo ate kyenzijukidde ngamba Waiswa kino gujja okukirandulula musajja ogundi akyali wa NUP
bijirwa Kayongo ndi busy nyo nsasire ndi busy Kayongo toyinza nakumanya bwa busy olaba eno program ewulirizibwa ensi yonna ntuuka n'entuuka 2:00 kati waiso kati mbuuzaani omanyi eno program bagiyita namwatulira mbuuzaani nze gwolina okubuuza naye ate nze njagala nnyo okusimba essira ku nsonga enkulu eyo si nkulu atuwulira omusajja agambye bugundi Eastern Fast gyova nze va Busoga siva Eastern ate eyo discussion sobola gigendamu agigendamu kale eyo tuvuddeyo ndagaano ki gye mwakola n'aba DP Block ekisooka nkaluubizibwa okudefininga ekigambo DP Block kuba kyeki it's a block of what kubanga block of people abagamba nti erimu eyo ya musenyu naga nti block nti eyo ya cement ne bagamba nti block ezo za clay ettaka kakati eyo block ya DP Block yaki owayanga niba inongo bagaine amagombe gali bali awo abegomba era naga nti eri kakati eyo block yaki nze oli bwagamba DP Block otegera nze ebbanga lyonna mbamanyi nti those are masqueraders wallahi era nkyogedde ebbanga lyonna kati what is DP Block? It's a block of what? Just abantu wano mu Uganda beetuuma ne batuukirira ne bakuyita abamawulire ne babatunuzaamu kamera tebaba interrogatinze ne bagenda ne bakola amawulire ne bakola headline era nenzija ne wano n'obimbuuza ne kati gwe nkubuuziza what is a block of what? Nzijukira abayita ba DP Block balangirira nga beegatta ku NUP abantu bajja nga bambadde amataawo epulano epuloni ngera balinga abazze mu ffumbiro okitegedde twazezze mu ffumbiro naye bajja bambadde mataawo nga kuliko ekigambo nti DP Block kakati abantu abo bennyini ate ne bagamba nti batandika NUP ate ne bamala ne bagamba nti gye twatandika kati ate tujawukanyeeko mu ndagaano kakati njatugenda empola ku nsonga eno olwaleero nampuliriza bamaze ebbanga nga bakugamba ffe twatandika NUP era ffe bannannyini kibiina kati ate ne bagamba nti kakati tugyeewo endagaano gye twalina ne NUP ffe aba DP Block ampuliriza ani ababuzaabuza munne kubanga bw'ogamba wabaddewo endagaano kitegeeza mwakola maaja bantu babiri ku bintu bibiri ebiriwo era obwedda nesunze nku ombuulire endagaano yamwe gye mwakola ne DP Block erimu ekyokubiri endagaano eyo gye boogerako nti basazizaamu ye eriruddawa kubanga tewali kyakolebwanga mu nkweku ne bwe baakola olukiiko olwabwe ku Hotel Africana ne Nobert Mao olukiiko olwo lwe baakola era baalukola naffe ne batuyita ne tubaawo ng'abajulizi nze mu kiseera ekyo nali mwogezi wa kibiina deputy spokesperson wa Democratic Party nga Mukaaku tali mu Democratic Party nga Mabike tali mu Democratic Party nga oyo omusajja omulala Lubega tali mu Democratic Party Mabike ebiseera ebyo yali mu kibiina kino kye yaguza Gilbert Bukenya SDP kakati DP Block eba eriruddawa DP Block ye SDP mu kalulu akawedde DP Block yalina kabonero ki aka DP Block kubanga Mabike yajjira ku Tooki Mukaaku yali Kamuli
gwe mba njogera nga nimba mbadde ne Mukaaku. Yes. Mukaaku yali Kamuli. Akamuli is a symbol of this SDP. Secretary General of SDP Lubowa. Lubowa. Ate ye najira ku radio. Abantu batekenga radio. Ate President General of SDP. Ate ye najira ku torch. Pozi nga byo yita block. Nga bagata torch ne bagata radio n'akamuli. Ne ate akamuli kaba kakola mu bloka. Pakati nze ntabulwa. Program eno ensi yonna ebe giriko. Allah ali mujiba. Nkubuuliza. Tubadde kuba kati ekyokubiri amaanyi gaabwe ku bonna atali mu kalulu yaliwa.